Happy birthday Eddy Kenzo era ng'olunaku lw'eggulo gabadde mazaalibwa ge era ng'abaana baba Eddy Kenzo Entertainment mukwano bamukoledde akabaga era nga w'omulengera wuli yabadde ssanyu jerere anti bamutuusizako ka surprise party naye nga mukwano BrisherKash ngenda bamukutuusako mu maaso awo anti yeekokkola abantu aba Christmas okubanga temwamuyise kulya ku mmere abafulumiriza mbiina mu maaso awo ngenda mbikutuusako ate ye Rema Namakula mukwano Eddy Kenzo ayongedde okumwabya batya ngenda bamukutuusako mu maaso awo muyina amaalu naye muyina namulala mangi gonna ngenda banga kutuusako naye nga sinabakongera mbadde nkusaba video eno gimpere like ate sobola okubanga yeeyongerayo naye nga nkujjukiza gowe naye tena kusubscribinga ku Wonderboy UG ti mukwano subscribe konna ku notification bell ate tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ogifuna naye nga seerabidde ababiva organic ono nga kozesa eddagala ly'obutonde okujjanjaba teyi hajati kalodona kulombera edduwa byonna ebyekutte ne bita anti osobola banonyako ku nnamba zaabwe z'essimu wansi awo ate babeere nga munnange bakola ki bakuyamba naye nga nkugyeyo ate ku mazaalibwa ga Eddy Kenzo nyejjo gabadde mazaalibwa ga Kenzo ate leero mazaalibwa ga muwala we Amaalu era ng'aweza emyaka 9 egy'obukulu bambi Amaalu tukwagaliza amazaalibwa amalungi baby girl last born wa daddy naye nga ye Eddy Kenzo ayongedde okukkaatiriza ku nsonga za Rema Namakula nti Rema Namakula bwe yali agenda okola emikolo gy'egy'embega egy'embaga meeting yazikolanga naye ng'asinziira kuva mu maka gaabwe ge baali babeeramu emboozi ebadde mpanvumu naye mukwano kamukutuuseeko ate male nkwongerayo ne pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ex wange yatandika okukola meeting z'embaga ng'ava mu nju muno era sikirinaako buzibu ne mulaga nti no problem agende mu maaso bw'aba Mukama bwe yasalawo ne bwe yandisazeewo kati yinza okugamba ekintu n'okiwakanya naye ne bwe yandisazeewo okuwasiriza muno nze nali nakkiriza nti nyumba nagigula ssente era nsobola okufuna endala n'okola endala naye engeri oli gye namuzaalamu omwana nali namukkiriza okubanga muwe byebyo nno ate nno nga nkugjayo anti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lw'eggulo yalumaze ne famire ye bonna era nga wobalengera babadde musanyu jereere ne bazinamu anti akaseera kabadde kawanvu naye ate munnange tubadde tukyaleyo nga tukyali mu kucacyanca ye katolubwama ng'ali eno kye yeekola anti atubulidde ensonga za Bobi Wine mukwano sagala mbeere nga mwogerera ngenda bate mukulekera nawe mwewulireko ng'azikatiriza bulungi wamu ne BrisherKash maaso ogenda abantu tebagala bebeku ate ne batamanya nti yesitamu Uganda gwe balina alivinga nga celebrity tulina oyo ne Kenzo bebekulu yakulembedde bebekulu Bobi Wine naye bamwine oyo yaseetuka akuba mututeeka akuba mutumanyira the Uganda Cranes music team erimu bano erimu bebekulu erimu Chameleon erimu Bobi Wine taliimu bulungi lwakuba ennaku zino ali sitone talina luyimba lwonna lwogamba nti luno lw'amaanyi ennaku zino ne bwe yasemba zino ziyayimbayimba afune sympathy mu bantu nazo zaali nfu naye kale for the sake abawagizi babanno pukaye naye katumuteekemu muleme kuzimba mutima neme kufuna fitina kuko akaana kamwe. Let me tell you people, no. This Christmas, no one call me come eat. Me wake up, baby sit in the house. Me buy new shoes, buy new clothes, no one call me. This Jesus birthday not good. No cut cake. Jesus birthday not good. The smell of food beat my stomach. No. Watch out. This Christmas, no, not good. Not good. This Christmas, no. No friend call me. Me charge my phone. No one call me. This Christmas, Jesus birthday, no.